Buterevu tukomye wuli ku 98 akatonyeza 7 era nga tuli mu programu yaffe enenganzi muwanguzi ye tawanika. Mikwano gyaffe abalungi tukyagenda maaso, tulina omuwanguzi waffe olwaleero mwami Mwesigwa Benon. Era nga njagala kugamba nti aba Victory Travel Center baniriza abantu mwenna okuva ku Ssekinomu family ne companies mu kulambula okwekiseera ky'amazaalibwa ga mwaka nga guggwako ebifo bibiri eky'e Malaysia ne Dubai. Ogenda e Dubai okuva ennaku z'omwezi nga 23 December mpaka nga 2 January, ate olw'e Malaysia ogenda okuva ennaku z'omwezi nga 28 December mpaka nga 4 January. Bikwatagana ne visa ticket okusula n'ebirala babikolako era okumanya ebisinga obakubire ku namba z'essimu ku 0754444200 oba basange ku Victory Travel Center Mawanda Road Corner House Suite B6 okwo kojja okuba ng'obasa kwataganya bulungi. Kati kyeyongere mu maaso n'omuwanguzi waffe. Tukyeyongerayo taata. Nga bwe nkugambye ekintu ekyo kyali kugamba nange nali mpulira nga waliwo ekintu kubanga nze kye nali mpitanga obusajja naye nga tekyali kya buntu kyali ku bulamu bwange kubanga nyina enjawulo nga Mukama amaze okunsumula mu kintu ekyo bwe nali ne bwendi. Kirala nga bwe nkugambye nti ninfunayo omukyala naye nga wakwebeesaawo bubeesa nange bamanye nti wange nyinayo omukyala ewaka ku musajja bw'atyo nga toyina mukyala waka. Naye kyenzijjukirako kiri nti bwe nakomangawo omukyala wange yanneeganyanga ng'olaba ansanyukidde kubanga nkomyewo naye munda mu ye ng'olaba si musanyufu. Amanyi ebigenda okubeerawo. Kintu kyali kikulu nnyo kubanga nga bwe nkugambye kyandookinganga. Kyandookinganga nga enkola gye nkola mu si ye ey'obuntu obwa bulijjo. Kyandookinganga. Omukyala kwegamba nga akulaba omutima ne gumudda waggulu. Naawulira nga gumuzze waggulu nga bw'oyogedde. Kino engeri gye kyandookinganga. Ekintu kino kwegamba tugambe ng'omuntu bw'aba alina stage gy'aviiramu ngeza ku mukyala naye nga ne bwatuuka mu stage nze nsigala Saamudabo indicator awulidde. So nineeyongerayo agezaako okwegumyagumya ng'omuntu kubanga omuntu eyatambulanga ku bantu abasatu kikati omuntu omu kiba ate olunaku bw'olumala ng'otambudde n'omuntu omu kwegandabanga mpulandika ekitali kituufu. So ekintu ekyo kyandookinganga nnyo era omukyalo wange talina ssanyu kubanga bwe yeegumyagumya n'agezaako nga stage agiyisizza gy'abadde amaze n'ayeyongerayo endala. So ng'era atuuka n'alemererwa ng'omuntu. Ebiseera ebisinga nabasaasiranga ng'osaasira omukyala noganka musaasire busaasizi naye nze ninsigala nga obulumi bunnuma. Abantu abamu bangi bino bye twogera bayita mu mbeera ezifaananako bwe zityo naye nga Katonda asobola okusumulula. Ago ge mazima kyekikuleese wano weewaawo. So ate n'abalala wadde twogera ku sayidi eyo waliyo n'abalala nga bo banafu nnyo naye bambi tamanyi ekimuliko. Ekyo kyo njagala nkikaatirize nnyo. Abantu bangi olaba basibye ebikalu bambadde masuuti naye nga kye bayita nti tamalaako tamanyi kyakkola tamanyi naye ate oyo naye Katonda asobola okumusumulula n'afuuka omusajja. Kyo nkiyina bulungi mmanyi kyenjogera musumba. Nkimanyi bulungi ate n'oli naye Katonda asobola okukola ki? Asobola okumusumulula n'abeera muntu wa bulijjo. Ennaku zino babanywesezza ebintu bingi. Weewaawo naye ate abamu waliwo yatuuka time nga ye yamira alina eddagala lyamira naye nga takya ate nga ebintu byamutabukako obutabusi. Ebisukka nnyo
naye tayinza kusigala mu mbeera ze ez'obuntu wadde alabanga akola ekyo ye kye yali anoonya okunywa ebiragala ebyo naye tabeera mu mbeera z'obuntu kiina kye kijja omukosa mu maaso ago ago ge mazima naye nze mu Katonda akusumulula bulungi ekyamazima n'ofuuka ow'eddembe. Kati ekirala bwe nagendanga embalala nga ngenza okusuubula ninnyimirako stage ekintu ekineewuunyisa nakati nange ng'omuntu n'oyimiranga erukaya n'ofuna kubanga oba omumanyi wakubye essimu ne mufuna ky'ofunyeewo n'ogamba kale kangende naye ekyo wadde nfunyeeyo kamu akangende kasitanyina okitegeera nga bw'oyinza okugenda ku service nakano kandyeko bwe kityo naye nga nsobola okugenda ate ninnyimira eryantonde era nawo ninfunawo omulala ku lunaku lumu okitegeera wasimbudde e Kampala n'oweewaka n'otuuka ku stage endala n'olyawo n'ogenda n'ey'embalala nawo n'olyawo olunaku nga lugenda okuziba era obudde bwe bukeeseza ekinene ennyo kale ekyo oba ekitono ennyo 2 3 naye nga kintu kya buli lunaku kintu kya buli lunaku musumba awulidde nga tosobola kugamba nti no wiiki eno nga kiba kizibu kampiseewo wiiki naddamu wiiki musumba kiba kizibu kubanga olunaku lumu nagendako nali nfunye e Kampala kati ningenda paka embalala natuuka embalala obudde bwali bugenzi nga ziwera zalinga saawa 7 ningenda nali nebaka mu kizungu naye ge nali njaga owange yali taliiyo mu kizungu naye kyenakola ngamba kangende ku high street ekintu ekyo kikutambuza n'okugula baamalaya nze kyantambuza nnyo entiisa evaamu nemuti otuuka kwegana oba ebintu n'obimanyiira n'okufa nga tokyakutya n'abambala nga tokyayambala nga bw'omusanze bw'ogenda direct naye nze tugambe nga ofunanga bw'onaalaba omuntu bw'anaafuna ennyonta ng'ayagala okunywa amazzi naye ng'alina okuganywa mu ngeri yonna alina okuganywa naye waliwo otuuka nze natuuka ninneggwamu essuubi ngamba ne bwe naakola nti era siri mulamu kaŋŋende nga bwe njagala so tukka teweekebeza saayekevezanga nakityanga namba sijja kwekebeza si kantema nti oyina nze kantambule paka ndirabirawo nga kinguddeko naye ngeri ekyamazima kiri nti era mufuna saawa 8 paka nga mufunye kwega 8 za kiro ng'otulo tubulidde ddala awulidde ningamba sisobola kwega nagezaako ninsituka ninzirawo paka wenagamba nedda kaŋŋende nga eri munda mu nze omanyi twebaza Katonda nti ebintu bino tubyogera naye ate nga tuliko ekigambo kya Katonda Bayibuli etugamba nti bw'osoma mu Baluumi essula 8 agamba bw'ati olunyiriri olusooka Abaluumi agenda kunsomerawokko neyanziza Abaluumi essula 8 n'olunyiriri olusooka Aluumi 8 olunyiriri olusooka kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu kubanga etteeka ery'omwoyo gw'obulamu mu Kristo Yesu lyanfuula ow'eddembe okunzijja mu tteeka ery'ekibi n'ery'okufa. Amiina, twebaza Katonda olw'ekigambo ekyo nti mu Kristo Yesu abanyankole kanjogereko mu nyankole abanyankole bagamba ngu ekiragiro ekyamagalo mu Kristo kikankomorra kwegamba kyawukana kati mu Luganda ngu ekiragiro ekyamagara omu Kristo kikankomorra nasumulula olw'etteeka lya Kristo kubanga wali mu Luganda ganti nafuuka ow'eddembe naye byonna bye bimu naye abanyankole baga nti nasumululwa okuva mu tteeka liri ey'Oluzungu negamba I was delivered era likwatagana so
kati nti nyinaye lwaki ndeese ekyawandiikibwa ekyo nti kubanga etteeka eri omwoyo gw'obulamu lyanfuula ow'eddembe okunzija mu tteeka ly'ekibi. Kakati nze naliko etteeka lyali tteeka nga bwe nkugambye nti ninsituka ninzirawo nga munda munze ngamba naye nga nkooye kampumuleko olwaleero naye nga waliwo ekiŋŋamba nedda oteekwa okugenda. Ninsituka ninjayo engoye ninyambala ninzira munda munze niŋŋamba nkooye kanzize ninneeyambula ninzizaawo ninneebaka ku buliri. Etteeka ndigamba naye tewawulidde kye nakugambye situka mangu kwega nga nyine ekintu ekintwala njagala saagala nga kinfoosinga nyina okugenda okufuna sirina kusulirawo nyina okufuna gaalo. Kwegamba era ekyo ekyawandiikibwa ekiri mu Balomi 7:15 nti kubanga kyenkola sikimanyi kubanga kyenjagala si kyenkola. Nga ne bw'owulira wange ogamba nti nze sikyagala naye ng'etteeka liri ng'etteeka ate ng'etteeka liri linsinga mpulira ly'amaanyi okusinga nze sirina kyenyinza kiringa ng'omwana era neebaza Katonda ku lw'enjiri ya ddadi yagamba nti nankani sitaani akusinga amaanyi g'omuntu okuggyako ng'ofunye ali amusinga amaanyi mu ggwe yasobolera ddala okusumulula mu mikono gya sitaani. Twebaza Katonda olw'ekifo kino ekyamazima. Nze neebaza Katonda musumba Mukama ansumuludde ebintu bingi byenyinza okubala kimu ku kimu nenigamba nti yansumula mu kino yansumula mu kino yansumula mu kino ate nga abantu bye tutambuliramu oba abantu bye batambuliramu oba abantu balaba bizibu biri ku bulamu bwabwe naye nga tamanyi kiki ekimutuusizzaako ebyo. Okitegeera nze naliko etteeka ekintu kyansinganga amaanyi era n'osituka ekiro ekyo era ninsituka ekiro ekyo ni mufunanga sigumusa ebiri musumba naye nga tteeka lyambeerangako okusobola okukola ki okugenda okukola ekintu ekyo. Awulidde. So naye neebaza Katonda nti nyina enjawulo nnene nnyo oluvannyuma bwe nalokoka ekyewuunyisa engeri gy'olokokamu okulokoka kama yansaasira busaasizi kubanga nze obulokole nali sibwagala era nga nvuma nnyo n'abalokole. Lumu nga bwe ngambye bajja ku abalokole okubatiza ku luzzi lwa kojja wange oyo yuwe kubanga gye nali naye nibagamba jangu olokoke tolaba banno nibagamba naye mmwe temusoma byawandiikibwa ekyawandiikibwa ekigamba walijja bannabbi ab'obulimba baligoba emizimu mu linnya lyange bebaani simwe mugoba emizimu mu linnya lya Yesu. Kwegamba nzijukira sitaani engeri gye yankozesanga naye ayinza okukuwa akanyiriri kamu n'akakubikkulira kifuula nnenge okitegeera naye gwe ng'omanyi nti omanyi nnyo era bangi eyo tuba tubuulira enjiri n'aleetayo ekyawandiikibwa tomanyi nga yagamba nti ebya Kayisaali bya Kayisaali naye n'atamakimanya nti Kayisaali kye yali ategeeza kubanga yabasaba ssente ne bamulaga ssente n'ebiwandiikiddwako n'ababuuza bino obuwandiike bwani ne bamugamba bwa Kayisaali n'agamba ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda. Kati kiki yali ategeeza nti amateeka ga Uganda nga oba ga gavumenti go geego ate n'ag'omwoyo ga mwoyo. Kati abantu bakikozesa sitaani yakibabikkulira binga balowooza nti yali ayogera busamize si yali agamba okitegeera naye yeebazibwa Mukama nga saagala kulokokera ddala era nga mbawe ebyawandiikibwa ebiyitirivu naye nga sitaani yabimbikulula kifuula nnenge. Naye okulokoka kwange nga bwe nkugambye kankasikeko katono era nali mbalala ebwizibwera kati oli n'awasa omuwala naye omuwala gwe yawasa omusajja bwe yatuuka mu buliri omutaka n'afa. Kati agezaako nibigaanira ddala n'agamba waliwo ndowooza kale oba nyinaka nikimala kumpi mwezi mulamba nikigenda mu gwokubiri. Kati omuwala oyo bamuyitanga Aleni nga muwala mulungi nnyo naye okimanyi nange ataawe essaawa eyo bwe nali kubanga buli gwe nali ndabanga omulungi nga mwesembereza najje biggwera nga nkoze eki
ate nga ndabika bulungi, nyambala bulungi, sente zange nina, ndi mwana muto. So nga nabo buli omu anjayaanira. Naye ali nangamba nagamba okimanyi mwami wange yabadde bwati ne bwati. Ngamba ekiki? Nagamba ekyamazima bwekityo bwekiri. Era njagala kuddayo ewaffe. Mugamba omusemberera yali mukwano gw'obukwano. Yali bwabanga waliwo ennyumba ekikomera kimu nga kiri mu loogi naye nga kirimu n'ennyumba ezipangisibwa. Katooli yali amupangisiriza mu kikomera ekyo. Kati ate nga mwe nasulanga bwe nagendanga. Kale nasulanga wangi naye awe nasinganga okusula. Ebwizibwera abamanyiyo. Naye kati nintunyumyako. Muganda weijambwa ngera ntera okubatwalira emigaati. Si lwakuba nti nyina nnyo ekisa. Nyina kyemba njagala. Nvudde Kampala batwalira byennyanja. Naye ono mukazi mufumbo. Omukazi mufumbo. Naye agenda okumbikkulira ekyama. Alabwa waleeta obunafu. Bwaleeta obunafu. Ate abuleetera ku mulala. Leetera ku kyambe kyennyini kiri kyomanya ekisala. Naye nimugamba ka nkuyambe. Yali agenda kuva mu bufumbo. Naye netuconnectinga. Gamba era tukatugenda mbalala kweganga saagala kimanyibwawo. N'ensonga lwaki ndeesa omuwala oyo. Nimuwa sente nimugamba genda tusinkane mbalala. Kolwo emmere gye natemanga oba amatooke ge nasuubulanga. Twali tulina ekintu kye twayitanga okulayininga. Nga nze nva wano nintuukayo nimpeereza broker sente nimugamba njagala enkota 2 naawe mtemere enkota 10 okitegeera. Njagala large, njagala medium, njagala small bwe bityo. Kati we natuukayo saalayininga nga maze okukola oconnectinga n'omuwala nimanya nti bwe ndayininga nsobola okukola ki okufiirwa kino. So ninkola ki ningenda nimugamba tugende embalala. Twatuuka embalala obufumba abuvaamu tugenze abusigalemu naye ate tulawe namugamba agende embalala. Abenga agenze embalala mu kibuga akomyewo. Kati bwe twatuukayo so nimuyamba kyempita okuyamba asigale mu bufumbo era nga mulabira. Naye omwana yaliko kye bayita ekisiraani. Nsuubira nti ekisiraani kiri kyekyatta n'omusajja oba kyekyaviirako omusajja okubeera bw'atyo nga bwe yaba. Omuwala tulabaganya abaali bagenda okuvaayo tetwasobola kuvaayo tusuze nayo. Nkeera ku makya muzaayo Bwizibwera. Omwami yamugambye nti ngenzeeko mbalala. Omwami yali alina omukyala w'omulala yali wakubiri. So nga tabeera wabeera eyo gye bayita ntungamo. Naye ng'ono yamuteeka eno naye ebintu gye byagaanira. Ng'atera najja n'amubuula munnange ndi bweti ne bwenti naye nja kutereera. So kati bwe namuzaayo Bwizibwera kye nakola naye neebaza Katonda olw'ekifo kino bannange. Era twebaza Katonda abawuliriza lwediyo eno. Bannaye mbasaba abatatuukangayokko mutuukeko mu kifo kino kubanga njogera kyemmanyi. Naye kye nakola nintema emmere natikka na ttata nga olunaku olwo muzizaayo ntema emmere ntise ttata. Naye okumanya nti ekisiraani kiringa ddadi bw'atera okwogera kye nagambye nti waliwo abavuga tureera n'atuukayo n'asula gy'asuze motoka n'etomera nako n'agamba nti nasuze n'ow'ekisiraani. Ategeera ddala nti eyo gye nasuze gye waavudde ekintu kino. So nange ekyo nakimanya bulungi Musumba. Nze nabisaabeeranga na bisiraani ebyo nakolanga ebintu bye nakolanga naye nga Mukama ntaddeko ekisa. Ate okumanya nga sitaani mulimba Musumba kankyogereko nti nayina munda munze okwagala Katonda. Bwe nafulumanga ogenda okukola nasabanga Mukama ntwala bulungi onkomyewo bulungi. Nasabanga essaala nungi. Kyaki yo wagendanga n'okuŋŋaanako ku Lwesande? Kyabanga kizibu mpozi era nga nagendangako oluusi eruba ewali enamirembe. Nga sinza genda mu kyaki ndala ndaba we nsabira Namirembe ndabanga
ali ku ntikko ali mu ggulu nnyo oba ekifo ekisinga obutuufu naye Mukama nankuumanga nga bwe nasabanga kubanga Bayibuli etugamba nti agumiikiriza bonna batuuke ku kwenenya so naye kati nintikka olunaku olwo namanyira nti omwana oli yaliko ekisiraani naye bwe natuuka mu kkubo nga tujja omwoyo gwange nimpulira nga gutidde naye nga simanyi kikyentidde ntuvuga ali Antonde Kyazanga wa Kinoni naye tuba tugenda okutuuka Masaka bayitawo Kingo tuba tukkirira akasozi ako okukkirira ovunuka ogw'ekyabakuza emmotoka nezikwatagana bulungi jjukira eri eva eri ekkirira naffe abava eno tukkirira eva eri gye tulaga ekkirira naffe abava eno tukkirira kale sipiidi ey'amaanyi ate jjukira omuntu aba asinzidde ayite ekkasozi nezikwatagana abantu baafa Musumba abantu baafa ago ge mazima naye bwe navaamu nze era wano nyina enkovu bw'okwata wano ogiraba eri wano naye nze kaali katono nnyo wano balla ne batemako emikono driver waffe yagendanga omukono tiguliiko nadduka naye nga kitundu tandboy tate yeba y'amaanyi naye balibo nalabanga babatema mu butemi ne baleeta embazi nga babajjamu nga mirambo kati nze nintuula wali emmotoka yagwa niyeefuula mmere yonna neeyiika mu ttaka nga tolina woyinza kuyita naye nintuula wali ku mabbali g'oluguudo kati abantu ne bajja bagamba tewali awonyeemu naye nze nga ntudde ensirise nga bandaba balowooza nange ndi omukubo naye nga tebamanyi nti mbaddemu naye paka bwe nabagamba nti nfumiitiriza ndabe maali yange efudde naye nga nfumiitiriza ku mwalo oli gwe nasuze naye nimbagamba nze mbaddemu eyo kati bwe nabagamba ne balaba nga ndi mulamu ne badduka ne bagenda ng'e ne bakomawo ne bagamba okakasa nimbagamba ye era temulaba akakana aka ne kano omusaayi ne bagamba Katonda agenda kufa nga mumulaba essaawa eno ono atayiye busaayi agenda kukutuka omulundi gumu kiwalazima abamu badduka kiwalazima naye nze kyenakola ekyamazima nga mpulira ndamu nze ndi mulamu nali nyina okukkiriza kungi wadde nali siri mulokole naye abantu ne bafa naye kyenakola kiri kimu ninnya takisi ningenda emmere saagikwatako sirina kyenakwatako abantu ne batandika okubba amatooka awo nga mbalaba nimbaleka ninzija e Kampala ekyewuunyisa ne panado saamumira naye emmere y'olwaki wagirekawo nagirekawo simanyi oba nawungamu wadde nali siifunye naye nawungamu kubanga ogikwata bukwasi naali badde ngiteeka ku mabbali ninfuna emmotoka endala nintikka ningireeta wadde yali eyonoonese era naali gigyemu sente era nga nnyingi naye nawungamu kankyogere bwe ntyo naye saamira ddagala ninzija e Kampala sande ng'emu ninzirayo embalala ninsuubula kubanga zo sente nali nnyina sente zo zaaliwo nafunanga sente nga si kizibu awulidde naye omuwala ono ddamu n'omukubira ku ssimu ekikutuuseeko namukubira ate sekyo kyokera we naddayo era we twakomye we nakola ki we natandikira ngamba waayo bibaawo leka ekimusibako nnyo naye amaaso tegazibuka naye kyewuunyisa nti accident ze nafuna zaali 5 Musumba nga ndi mu matooke njagala saagala era ekisente zaatuuka ne ziggwawo nga sikyasobola ddala era bwe zaggwawo awo we nalokokera kasita zaggwawo olokoka enjiri ekusanga wa enjiri gwe yali agiwakanya ennyo nali njiwakanya naye ku lw'obulumi buli obw'embeera ng'emaze okuntuukako Musumba embeera ng'emaze okuntuukako natuuka niŋŋamba nayagalanga Katonda Bayibuli nagisomanga naye nga siyinza kulokoka manyi kyendimu kyekituufu n'obwenzi bwange n'obusamize nakye nabyo kyekituufu yeddiini oluzozaala ku baana eno gye watambulanga tebabafunayo nali nzaddeyo omu naye natuuka awo omwana kwe kuŋŋamba waliwo omuvubuka omu yali abeera wange ng'asomerayo nga talina wasula yali musiniya naye nga talina buyambi bambi
nangamba naye Benon tugende ku mukyaki y'abalokole kubanga newankubadde nali sibaagala essaawa eyo akadde ako mu bulumi obwo naga era kale tugende ndowooza tugende eyo. Ngenda ku kyaki y'omusumba Tomusembera yali yakagitandika ng'amaze emyaka 2. ogwo omwaka ogujjukira bulungi kuba Yesu bw'akusisinkana waliwo ebintu byotasobola kwerabira mu bulamu. Gwali mwaka ki ogwo? mwaka 2022 wogendera mu kyaki eyo. Omanye ekyawandiikibwa kigamba mu ngero 6:32 nti ayenda ku mukazi talina kutegeera ayagala okuzikiriza obulamu bwe ye akola bw'atyo n'okunyoomebwa n'ekivume kye tekirikola ki tekirisangulirwawo. Wakati Yesu bw'atakukwata kuwa magezi majja bino byonna ebintu weesanga nga bigenze bikola bitya bigenda bikuggwako naye nga amaaso tegasobola kuzibuka era ssebo wamalirizo zeeyo kyali kiwundu naye era namala nzeeyo singa era tiyanyamba olwo ngenda okulokoka nga maze okumanya ndabanga ebintu byenze n'abakyala sikyayagala naki naye nga olwo we nafuna accident eyo yasooka ningenda ninsuubula myezi nga3 nga sente ziri nga 2 nga zaafa zonna zimaze nzizizaawo kweganga nfuna naye ng'obwenzi bwo nkyayenda n'oli omuwala w'ekisiraani era ninfuna accident endala. Ekyeneebaliza Katonda nti Mukama yali ammanyi bwe nagendanga okufuna accident nawula munda munze ekyayogeranga nga neeteeka n'okweteekateeka nimmanya nti olwala ngenda kufuna accident naye nga sisobola kusaba kubanga n'okusaba nali simanyi awulidde kubanga omuntu ategedde Katonda omwoyo gwe gumala okumanya bwe gutyo oyingirako mu lutalo olw'omwoyo naye nali simanyi naye nga Katonda nga bwaga nti nabamanya nga temunazaalibwa so yali yamanya nga nsobola okumanya nti olwaleero wali ekigenda okubaawo era nga neeteekateeka tugenda gwa bwe tutibwe accident nkugambye 5 naye nga n'obwenzi bukyagenda mu maaso awulidde taata ngenda kubanga nkukomyawo mu ssaawa yaffe ey'ekinyusi era nga tweteekateeka okutandika olugendo olw'okusumulwa n'obulokozi tulabe ebyaddako awo. Mukwano gwange tovaako tukyali ne taata olwaleero. Mukwano abawanguzi bano twebaza bwebaza omwoyo omutukuvu kubanga ebintu ebimu tebitottolwa naye waliwo ensonga lwaki Mukama abaatuleetedde ebigambo ebifaanana bwe bityo. Naawe ali eyo mukwano ebintu ebimu tosobola na kubyogera n'abantu tosobola na kunnyonnyola mukyala naye twebaza olw'ekifo kino jakubanga nkulagirira mu kaseera akajja Katonda nawe engeri gyagenda okubanga akuyambamu otuuke e Mutundwe Christian Fellowship. Kankomewo mu ddakiika zaffe eziddako tovaako. Olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu? Buuza omusumba wo buli Lwakutaano okuva ssaawa 2 paka ssaawa 4 ez'ekiro. Buuza omusumba wo ku 98.7 Program okutuukirira mu Katonda buli Lwakusatu ssaawa 9 okutuuka 11 ez'olweggulo ku 98.7. Omusumba Tom ne Justin Mugerwa bakwaniriza n'essanyu lingi okujja okubegattako mu kusomesebwa n'okusaba okubeera Mutundwe Christian Fellowship okuva ku Monday paka ku Lwokutaano. Jangu oyigirizibwe engeri y'okutuukirira mu Katonda olwo naawe olyoka otambulira mu bulamu Katonda bwe yakutegekera. Tubeera ne services ez'enjawulo omuli ez'okusumulula okwegayirira nga kw'otadde ne kansolingi okuviirira ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ssaawa 11 ez'akawungeezi ate ekiro okuviirira ku ssaawa 2 paka ssaawa 11 ez'okumakya. Ate teweerabira tusangibwa Mutundwe mu Kabaawo zone era takisi ezikuleeta zisangibwa mu paaka empya n'ekadde ku siteegi ya Pastor Tom. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu yaffe eno wammanga 0772 oba genda ku mukutu gwaffe ogwa intaneti ku www.mutundwechristianfellowship.org. Tukwaniriza.